Kati njagala mpulira nnyo nga boogera era emmali obusiraamu era kakati muvubuka gwe jangu osomera ekiwandiiko kino otandikira ku mwaka ofiisi ki njagala osomera abasiraamu bano abatera okuba takibira batubuulire anti boogera nnyo William Street. Ekiwandiiko kigamba Ministry of Finance and Economic Planning, P.O. Box 8147 Kampala, Uganda, 28th August 1996. Mwaka ki? 1996. Genda maaso. The chairman LC2 Nachivubo Shauri Yako Parish, P.O. Box 11073 Kampala. Yes, sir. Clarification of ownership over plots 23, 30, 32, 102/104 William Street, Kampala. I acknowledge receipt of your letter reference NSP/004/896 dated 20th August 1996 in regard to the property plot numbers 23. Genda mpola. Njagala bana basiramu bakubisa takibira bagenda okuwamba babitegeere. Genda mpola. Boogera nnyo William Street. Genda mpola. Soma oddamu mpola. Plots. Soma plots. Dated 20th August 1996 in regard to the property plot numbers. Property plot number 23, 30, 32, 102, 104 William Street, Kampala. Genda maaso. The property plot number 102/104 William Street was repossessed void later dated 9th January 1992. Were repossessed. Those properties were repossessed in 1992. Babi dizabandanye byabayindi mu 92. Genda maaso. Plot numbers 23/30 William Street by letter dated 9th January 1992, while the property plot number 32 William Street was repossessed void letter dated 8th April 1992. Byonna properties byonna babitwala mu 92. Genda maaso. Therefore, all the properties were properly repossessed and the Uganda Muslim Supreme Council has Soma mpola tata w'abaana. Soma mpola. Therefore, all the properties were properly repossessed and the Uganda Muslim Supreme Council has no claim on them at all. Vunula kukiriza. Therefore, all properties ebifo bino byonna we are properly repossessed byaddizibwa babi bajjakawo Uganda Muslim Supreme Council properties bazibajjako mu mwaka gwa 92. Mu 96 omukulu we yawanikira ebbaluwa eyo n'agamba Uganda Muslim Supreme Council si nanyini byo. Genda maaso. Has no claim on them at all. Teina buyinza bonna ku property ezo. Ani ayogere? Minister of State for Finance. Ani? Basoga Nsadu. Bani abalaba ku minister oyo? Minister Basoga Nsadu yawandiika ebbaluwa eno. Mu bufunze minister agambye ani? Chairman wa William Street yawandikira minister ebbaluwa n'agamba ssebo minister tutangaaze aba Uganda Muslim Supreme Council bali wano beewanika bagamba mu properties zino zaabwe ziriwa property 23 plot number 23 plot number 30 plot number 32 plot 102 na plot 14. Minister n'agamba ssebo LC1 ebintu ebyo si bya Uganda Muslim Supreme Council
Minisita wa finance be baddizanga abayindi ebintu ebyo. 96 ni yali mulamu wano ku mwenna yaliwo. Chenda mukaga minisita agame temulinawo property ku William Street. Wallahi ya Mungu nange n'amaaso gange bwenti. Nze nazaalibwa ku plot 7 Button Street owali ewaffe. Nazaalibwa ku plot 7 Button Street wewali ewaffe abali mutasa kafeero wewali ewaffe wewali nze nazanyiranga twazanyiranga ku State Square. Fenga bazadde baffe batutwala ogenda okusaala tusalira ku William Street awo naye nakasero ku muzikiti gye mizikiti ebiri kwe nakulira nga bwe ngenda bwe nga salidde William ngenda nakasero ate mu holiday nga muze yansindika ku Supreme Council eyali omwazinyi nga yansomesa eddiini nga asomesa abaana kati nga nze omu ku baana be yasomesa nga bamwitanga bujebeera nga yatusomesanga eddiini ku Supreme enkadde wali Namirembe Road. Ndi mwana wa Kampala. Omuyindi yali neighbor waffe bamwitanga Ez yatwala William Street nga ndaba bwenti yali neighbor waffe bwati n'okufa yafa. Ye teyava na mu Uganda nga bayindi babagobye mu 7 teyafaamu. Omuyindi oyo n'agenda apangisa muganda wange Haji Abdrazak Musisi ne mukyala we Mariam Musisi Nambusi ne bapangisa William Street nga ndaba bwenti ne bagifuula store yaabwe nga ndaba mu mwaka guno. Kati abakuba takibira nga mu kibuga bayitamu. Mufuti Mbajja agenda okujja mu Uganda mu Supreme Council yasanga William Street. Yamusangawo. Wemuli kati yakola atya? Mufuti yagenda n'asaba omuyindi jangu osome ebbaluwa. Ebbaluwa eva wa Daud Bahora, Jamaat Corporations, Kampala. Awandikidde The Mufti, Uganda Muslim Supreme Council, P.O. Box 1146, Kampala. Your Eminence, re-donation of plot 30 and 102 William Street. Kati ku mwenna wano njagala babuuza ani yatuma Mufuti? Mulaba mugenda ne mulombeddwa mukolima ne bibaddira. Mukyenda mwaka kiguno damosomo mwaka guno mwaka kyo nga 2 April 2003 era ndoza mwaliwo 2023 tewali yagenda kusaba muyindi yali Mufuti yagenda n'anoonya omuyindi n'amusaba property eno era omuyindi n'agamba redonation nga teri n'abimanyi era Mufuti najja n'abitegeeza olukiiko. Agenda otukaiza olukiiko nagenda afunamu ssente ze ani yali munenyeza anti mubbi nnyo era December paka January nga 16 wali waiso bbanga ki wangi nze simanyi bannenge kubala wangi ssebo mwezi gumu mwezi gumu Bayiro egamba nti ssebo wotabadde properties z'obusiramu zizino tuzikwasiza olwaleero ye abaffe bwe yali baddewo nga waliwo fayiro okusinziira ku bbaluwa eno property ya William Street yali ya busiramu wangi yaliwo kati mwogira biki mwababeera ku muzikiti benda babasoma kutuba simanyi bandi batwasimanyi sekatwasimanyi biki osoma biki byosomera abasiraamu kujjako ngo osikula fitina na kusiga buchayi wali okoze ki mu busiraamu? Mufuti yatambula yekka n'anoonya omuyindi n'alyoka atuddiza property zino n'azituwa mu 2023 wali luddawo
gwe Twaha wali luddawa? Where were you? Gwabadde olekanira ku William Street awo wali luddawa? Omusajja yasanga ku akawunti ya Supreme Council Mufti yasangako mitwalo 13 yasanga ku akawunti ekya Uganda mu 2021 mitwalo 10 babagana temutwala sente ku Supreme Council ne mukiwulira, temutwala zaka ku Supreme Council ne mugoberera, temuwayo zaka ne mugoberera, temukola mutya, temukola buli kimu kyonna babagana buganyi, muli mu byabufuzi naye temumanyi. Omusajja n'atetenkanya n'olukiiko lwe bagenda okusanga nga liizi egenda kuggwako, bateesa mu lukiiko tukoze tutya mu kusinziira mu constitution ya Uganda mu Supreme Council Mufti is an ex officio executive committee. What does ex officio means? Ani akimanyi atuyambe? Wanji ani akimanyi? Yes sebo jangu otegeza abasiramu, njagala abasiramu bano nga sinze nzeka nze njogera brother Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ex officio kitegeeza nti bw'obeera mu lukiiko olwo otuula butuuzi n'owuliriza abantu bebasazeewo, tokuba kalulu wabula owuliriza ekigenze mu maaso. Ex officio takuba kalulu. Era ne bayise ekiteeso eyaluma n'edduwayo mugenzi Hassan Kirya yali akikiira Kampala mu lukiiko olwo, ne bateesa ne bagamba nga nga bwe tutalina ssente kuza lizzi bujja tiye tupangise ekifo ekyo emyaka 40 endagaano njirina, era ne kiyita ne bakola endagaano ne bagiwa eyali atula ku lukiiko lwe Hassan Basajja balaba, yali deputy chairman wa Uganda Moses Supreme Council. Ninaga nti bannange nawanika omukono munkwase ploti eyo eyasatu muginkwase, nze mugimpangise emyaka 30, ensimbi ezinavaamu nze ngende tukole ebintu bisatu. Ekisooka ngende nziza obujja lizi ya wano, ekyokubiri sente ne bateesa ne bakkaanya ti sente ze nalibadde mpangisa buli mwezi nzibawe mbazimbiremu ekizimbe, ensimbi ze nalibadde mpangisa ekizimbe kyammwe kino buli mwezi mbawuzimbiremu ekizimbe ne kiyita kyekizimbe ekyo kyemulaba ekyetoledde Old Kampala Police Station, kiriko amaduuka 15. Byebimu ku bintu Mufti byakoze mu administration ye. Yasanga Supreme Council teyina property, okutetenkanya kwe n'agenda n'asaba omuyindi kyavaamu okufuna ekizimbe mu kizimbe kimu ekya William Street plot number 30. Mufti yajjamu ekizimbe kiriko amaduuka 10. Oye mubye nnyo, mubbi nnyo, mukafiiri nnyo, era mujje tukuŋŋaane tugenda kusoma kati edduwa Mungu amutte. Allahu akbar, Allahu akbar. Muwagala amajambiya tetulabaga mubbi abbi ebintu by'obusiramu byonna bimazeewo. Ani ayogera ebyo ti Twaha abyogerera wa mu muzikiti? Bani abawulire kasasiro oyo basiraamu? Wabuzizaako gwe musiraamu gwe bagamba ebigambo ebifaana bwe bityo walizeko nalaba Mufuti oli mugamba ki ku y'omulkiyamu? Tolaba ebizibu ebikwetoolodde olowooza biva ku ki? Lwaki Mungu akutadde mu kanyigo otadde mu bwongo bwe ebintu ebitalina makulu n'oleka ebinaakuyamba n'omwoyo gwo n'ogubira abantu aboononefu? Kubanga nabbi akyogera dda, musiraamu bw'avuma musiraamu munne aba mwononefu, ate bw'amutta oyo mukaafu. Kati gw'owuliriza omusajja omwononefu ayimiridde mu maaso g'omuzikiti ayogera ebigambo ebikyafu n'obiwuliriza, Mufuti n'asirika bwekye. Nakuleka kaakati William Street tiye omusajja gwe bakwasa ekifo ekyo Hassan Basajja balaba n'azimba ekizimbe ekyo n'agamba mu ssente zimuweddeko n'agenda n'akiguza ate omulala.
bw'amala okiguza omulala jjukira tumuwadde emyaka 10 ameka tewali muntu agenda kuleetera ndagaano wadde neegi nga mufuti yakola endagaano ng'atunda William Street wadde neegi teriiwo. Endagaano eriwo wakati wa Hassan Basajja Balaba ne Drake Lubega yeriwo. Ffe endagaano gye tulina nga Uganda Muslim Supreme Council ne Hassan Basajja Balaba ya myaka 30 kyali kitegeeza ki ti emyaka 30 bwe gaali weddeeko ekizimbe kyali kigenda kudda mu Uganda Muslim Supreme Council. Mukitegedde abagunjufu bonna be bakola. Bannaffe Abakatuliki kye bakola, bannaffe Abaprotestante kye bakola. Mukitegedde okusinziira mu bbaluwa eno nzizeeyo, mukitegedde nti mu myaka egyo gyonna ebintu byonna ebyali baba muyindi muzungu babitujjako. Mufuti talina kye yasanga mu ofiisi. Ekizimbe kyo kyokka ekyava mu William Street ekyo kyekiyimirizza mu mirimu gy'obusiraamu wano. Ebimu ku bintu mufuti byakoze byenyagadde okutandika okutunuulira ye abaffe tiye mufuti okumanya mubi nnyo tiye basooka okwogera baga nti yakoze eki ye mufuti uyo musajja yali akoze eki. Kakati ku mwena abawuliriza ebigambo bino byenjogedde mufuti alina kye yakola batalina ku katono kano kenjogedde alina kye yakola oba tewali sebo gwoba okiddamu.